Alright, kuva strange kutalina kuva. Tambuza video amanya bampita simple. Mujukira story ya Haji eya training nga enyenye nnyo. Eyavaayo n'atwalibwa mu kkooti nga kigambibwa mbu yasobya ku mwana we. Era waliwo olutalo lw'amaanyi wakati wa Haji oyo ne Hajati mu kkooti. Era so many socialites, bloggers, ensonga eno baagiwa nnyo attention. Tetwamanya musango gye gwakomera wabula oluvannyuma lwa Haji okuweebwa bail, court bail, byabuliraawo. Now the story has again surfaced in the public domain. Omukyala Hajati oluvannyuma lw'okwawaabira Haji mu yasobya ku mwana. Story gye bagamba it was fabricated basically kubanga babaako akazannyo ke bayisaawo mu nsonga y'ebyo byenfuna. Era Haji oluva mu kkomera ku court bail, Haji yayabulira Hajati, buli omu n'asigala ng'ali bibye. Baayawula. Now just a few days ago, Hajati yavuddeyo ng'ategeeza eggwanga ndi Haji azzeemu okumusoberera. Hajati Cheika yawoomera nnyo Haji. Ku bintu Hajati bye yatuusa ku Haji n'amutwala mu kkooti n'asibwa ebbanga erigenda mwezi. Ng'ensonga emusibya kigambibwa mbu yasobya ku muwala we. Ogwo nno musango mubi nnyo naye ogubanga si mutuufu ne bagukusaako. Repetition yo eba eyonoonekamu somehow. Era omuntu oyo akikusaako osobola okumukyawa ebbanga lyonna. Hajati avudde n'ategeeza abantu mbu Haji alekerawo omusoberera, alekerawo okujja ewuwe, alekerawo okuyita mu ddinisa mu Haji alinganga kamyu amanyi oyita mu ddinisa. Eno story by the way sigimanyi nnyo naye just ndi okubaleetera what is happening. Kati tuwulirize more about this story. Bampita simple oli ku verse 256 tambuza video. Wagano okumukubira essimu mwana wo okukala ogamba otya mwannyinange last born wa Fro. Barbara, how are you? Kutegedde Barbara yegwako eseera ennyo eyo. Kugaba n'obeeraawo nga munnanga ate ekyo ky'omusajja okuba ng'alabidde omwana wo olabira ddala ng'ate kizibu. Nnange. Omusajja gwali kwagamba ogenza okujja mawulire nga weerabidde nti munnange Haji nze njogera Haji tali mu ggwanga. Kati njagala kutegeeza Zuula. Ffe boli mu kusinikirako amannyo, boli mu kuwegezaako okulimbalimba. Haji tali mu ggwanga. Ekyokubiri, mpaayo ne bweba missed call nva ku internet. Haji gye yali akukubidde. Nze ne kubanga ku ngeri gy'oyagala obambi okupruvinga eggwanga. Engeri gy'oyagala okupruvingamu eggwanga. Nze wamma mpaayo ka video kamu baby. Just ka video kamu baby. Just ka video yaka ngokutte Haji ngali wuwo ng'asaalimbira wuwo. Tuweyo ka video yaka gwe ku ngeri gy'oyagala okuprovinga. Singa kale Zubeda omulaze just ku deoldi oba gundi ka missed call kamu nga gundi yo nakubira. Haji ali angambye meya mubuuza Hajati oyo akwene bekibe ekitundutundu kya missed call nga kyali kivudde ewange. Just emiya kitundutundu bukyanga nva mu kkomera bw'aba yali areceivingzeko missed call eva ku namba yange oba yali awuliddeko ku ddoboozi lyange ku ssimu yonna nti kanjogereko naye oba yandikodinga oba yakola ki just akuwe eddoboozi eri limu. Ye munnange era osanga ebiwagizi bye meya akasajja ako katama akasajja ako kaliga ogutwe oguwalaata oguwalaata ngena waliwo ambuuziza nedda Noreen video ngenda giteekayo bwenva wano kubanga yino
In fact kanjitekeyo Norin, kanjitekeyo kati. Kanjitekeyo kati. Video enegera kubanga epozinga mu katono nnyo abagenda Okay. Wabula meya nategedde nti ogenda kukoma oba obwino. Yes, kati video njitaddeyo. Abagala ogenda ku YouTube. Yes, Norin njitadde mu public. Ebadde mu Hayden kati njitadde mu public. Kwemc meya live. Tujirabye. Yes, genda yo jirabe nakagiteekako kati. Kwemc meya live. Ojirabe mbozi yonna njitaddeyo. Byonna bitwanyumiza ne Haji byonna bitaddeyo. Facts zonna zirimu eyo. Zura once said Haji is broke, but in today's interview she said Haji is rich. Ndozo tegeti. Kwe gamba ye Zura ayocha bwocha. Omanyi omuntu ayocha obwocha. Tali yogerako kintu. Yolyo bokazi ina nimanne yole bidaddala. Mbambi Zura nno ku mulundi guno va kubiri betwali twogera nga ba intellectuals ne kuno tugera na kuvumamu. Bona bati wegendeza tugenda kukwambula kati. Kubaka tukukoyi. Twakusiza akazigo. Twakusiza akazigo twakakusiga. Ne kuno tugenda kuwe mulamu nokuwe mulamu bona bati wegenderezi. Nze nakoyo kwerega n'abantu kati. Kubanga tulina abantu betubuulya ne balema okutegeera. Tulina abantu nga bondo wozo okutegeera tugenda mala bayisamu egaali. Gwezula kuruno bona bati wegendereza. Ebyo bye wekomyawo. Ba YouTube bakanya kukamula bakwokesa. Toina kye wali olese kandoza kizzeyo ne kipulani yakigamba kati kamba government kati Zura yagala provinga media baji provinga. Katulabe kanjogerebo kati omusajja nesibako ndabe kye bagamba. Takwagala mukwano. Omusajja talina mu ggwanga. Takwagala in fact ngena namufunira omukazi kati obabire. Nange mbadde nsaba eggwanga nange babaseeka mufunire omusajja omukazi nza neesonyiwe. Olina mukadde. Mukwano olina mukadde kyenjagala okugamba. Olina mukadde. Haji sente zaina ne ku bulungi bwaliko asaana kawala kato. Olina mukadde otemera mu gy'obukuleje emyaka gye kyafumbirwa onoonya ki? Era noonya bakadde banno. Ne weesonyiwe Haji. Ndowozoloza ffenna tuli basiru wano. Nyini kikomawo. Mbu Haji talina mu ggwanga mbu Haji asiibawo mbu asiiba ku nnyumba zo ng'akwegayirira. Asiba mu gate yo. Gwa ku ngeri gyagala okweraga singa tomukwata ka video gwe. Yene wakubira bukubizi simu singa tewazunga dda tewakwata gundi. Singa tewa recording adda maloboozi gwe. Olaba wa recording nga n'ebyo mu kisenge olwo kati ate ng'akwegayirira ngo yaga tu proving. Meya wannyonnyodde bulungi nnyo ina bwino wamma weebale nnyo weebalire ddala mugende ku YouTube emboozi ngitaddeyo. MC Meya Live. YouTube channel bagita MC Meya Live. Agamba atya baba wange omulungi sweetheart. Sylvia Auto Parts. I love you. Wobona bobo Sylvia Auto Parts. Oyo tasobya naye wange. Oyo attack her at your own risk. Kitege. So mumbere fananako bwetu bambi nkwegayiridde. Zula weewummuza oli mukadde. Weewummuze va ku musajja. Wamma welcome darling. Baba wange nkwagala nnyo ddi ate nkitegeeza kindi ku mutima. Nze wange aba wange ate nkitegeeza. Just I love you. Okitegere ekintu ekyo.
ofuukidde omusajja ekizibu. Ofuukidde omusajja ekizibu. Bannange weesonyiwa omusajja bannange. Omusajja mwesonyiwe byonna wabikola bigaanye. Oyagala kugamba Katonda akuvudde, Katonda byonna bikoze, byonna obikoze, Katonda akulabisizza, byonna ogeze ku nasa, baagadde kukubira. Weesibye ku musajja. Please bambi. Weesonyiwa omusajja. Zuula weesonyiwa omusajja. Zuula byonna. Neze newunya n'abawagizi ba Zuula. If I'm to ask, Hajji alina ssente mmeka nga buli wantu wonna gwe wamusookawo? Wamusooke wannakiwala kiyingi. Mbu n'atakuyamba naye baamugula. N'omusooke ewa Balamu n'atakuyamba naye baamugula. N'omusooke wa Miss Kabanda, Minister wa Kampala. Is it? Minister Kabanda, yes. Wa Miss Kabanda. Minister wa Kampala. N'atakuyamba naye baamugula. Ewa Speaker mu Parliament n'otuukayo ne batakuyamba naye baamugula. Kwega mutuntu omusiru n'olunange mu Uganda mafuta singa musango oli musiru munansonyiwa okukozesa olulimi olwo. Kwegamba olowooza ali alina ssente mmeka esobola okugula abantu bonna abenka bonna n'abagula. Ali n'agula bannamawulire bonna n'agula babbuloga bonna. Kwega n'olabira ddala omuwumba tuutu. Onange omukazi temanyi kyayitamu kyoga buli anajja nga akaba tunamuwolereza. Nze nakoowa n'abakazi abeekabyakabya by the way. Nze mbabuulira sojja kujja nga weekabya era nze bw'oba oyagala mbeka ensonga gye in fact kati kankubuulire nze oba oyagala mwabajja mu inbox yange Smile Equity for Men nze oba oyagala nkuyambe tutandika na myamaziga gaago sibalinaako kisa n'omulundi n'ogwo ate mwe bantu mwe nze sibalinaako kisa. Nze sikuyinaako kisa omukazi byomujja mwekabyakabya. Nze sikuyinaako kisa baby. Gwe shut up. No. Tondaga. Empire Online erwana. Wallahi. Blood Empire obalema kukola mirimu. Wale kutambuza nsonga za ggwanga. Gwe soko sangu lamazi. Shut up. Umwambe ensonga ngoli soba. Buli lw'oyagala ng'omuntu okusolvinga ensonga zo ng'asinziira ku maziga ogenda mukozesa ensobi. Nsoma mateeka nze sikolera nsonga mu emotions. Bikako yawe byekisiro byo naawe easy. Oyajje mbukakati munange engeri yokka alina okukkakanyamu mu meeya ngenda kuwaako gasiya bikako ebintu byonze tondaga tusooke twogere ensonga bulungi tuzitegere bulungi. Bw'oba oli wakumpaako ojja kumpaako naye byokujja ng'oyagala kunvugisa emotions kubanga ogenda kumpaako bikako agantu ganda naawe twogere bulungi nnyo. Katubadde ogamba ki lwaki wakoze kino ki tumale obyogera awo ngaye kati mukwano tukole ebintu byaffe. Bikako agantu go naawe eri gwe mukwano bikako agantu go soko bikako agantu go bikako agantu go wabula sitobingamba naawe. Weesonyiwe Haji, weesonyiwe bane mugendeko ku YouTube channel yange buli wotuukako ku YouTube channel yange nteeraako nti nze nva ku live yo. Nteeraako nti nva ku live yo meeya YouTube channel eno naakagigendako emboozi ya Haji ne Haji tingibateeredde katikati gye naakateekawo katikati. Bw'otuukawo bamala okugira bakomentinga nti meeya nze nva ku live yo nkusobola okukulaba manye nti nina abantu bange abampagira abanjagaliza. Bikako agantu go totumye West Tugile. Thank you so much number 1 wa JB webale mukwano saba Allah akuwemu obulungi bambi
Wamawe chinyuma mwana okomandinga abayenze YouTube enegezaamu eyange muganyo genda kyokka nga ina following ya maanyi enebuze ninga kati mu abangi kiki kigenda mu maaso wamma abagenzeyo mwebale gwe tukotekako tesi meya tuva ku live yo kwe tulabidde nibye sigenda kwogera nabye sigenda kwogerera wano ku live nga ku YouTube mitadde naye kituufu kiri nti Haji Zuula tolifuna kigambo kya Haji kati kankubuulire tolifuna kigambo Hade Rashida talk about Haji and Haji bimbi kugambe bibiri ku YouTube ate biki bibiri ku YouTube mitaddeyo mukwana Zuula ne bwoli gezaako otya bannange Haji tajja kwogera Haji tumukumanga kalira ka mwana Haji tumulabirira Haji tumufaako hayo nange omusajja habeera mbwanegayirira akwegayirira gwe kungeri gyagala okulabisa notatuwa audio notamukwata wadde katambi ate nojja mawulire ne bannange mukazi gwe tugenda kulabisa tugenda kuleeta ebyamawano tugenda leeta bukiti kwobadde osayiningira ssente nga weegayirira mbwe embeera oyagala enjala ekuttira mu nnyumba ejja kukkiriza Haji ali Sudaani tuli eri tweyagala anoonya ssente bubi kalina yaffe gye bali bagenda okuteekamu awo yemutundu kankuwe n'amawulire agatiisa tugenda giwasizaamu kati nkukutudde omutima bagita breaking news eyo kalina yemutundu waggulu awo gye baali bakuzimbira Hajati nyala kutegeeza tugenda giwasizaamu era njagala kutegeeza okutuuka January tugiteekamu mukazi keetonye kagwake nkutudde omutima ate bye nkugamba ndayira nga ntya Katonda wallahi bilahi tallah bino ndayira nga ntya Katonda pulaani zikatize nzogedde ennyumba gye baali bakuzimbira tugenda giteekamu mukazi nze byama byatudde ndowooza lwojja otegeera ogenda otegeera nti otulikanga ekiberenge abasawo bazirye banenge ng'oswazizza bakazi mukyala munnange otuswazizza omwaka guno tuswadde tetunawangulako wadde keesi nemu ku internet kyala munnange mukitukoze ewanno ambwayo